Simanyi oba ngenda okwogera biri political oba bibeera ojja kunsonyiwa olw'ensonga nti nze nganze beera curious ku bintu ebimu. Kakati omulimu gwange gwenkola tegunzikiriza kubeera mu kifo kimu, tambula mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, ddako Mambuka, Maserengeta, bukiikakono mu bukiikaddyo ne Makati mu Central. Naye waliwo ekintu ekimu ekinderedde okwagala okukola VDN. Simanyi oba nze akifunye obukya. Mu bitundu bya Central mwe mbadde ntambulira tuuse ne ndaba nga balina ekintu kye bafaanaganya. Mu bitundu bino ebya Central birina kye bayita bamanerenda, byonna birina bamanerenda. Kati ekyo si kye kikulu. Kyanfuulidde ddala curious kyabadde nti manerenda ba tribe emu. Se yaffe gye mumanyi waliwo tribe endala, bonna bamanerenda mwe bagwa bonna. Otuukako e Kayunga mu Didi, yingira Mukono na Kifuma bali mu kyalo, tuuka e Luweero, Ekiboga, Tyana na Kaseke mu bifo ebirala. Kati bye mbadde n'akatuukamu. Kati nze nabadde neebuuza kisoboka kityo okubanga tribe eno saasanye mu bitundu bya Buganda ate nga bamanerenda. Yambuka waggulu togenda basanga, mba Western tebaliiyo, mba Northern tebaliiyo. Kino wekibeera political, kano kakodyo kakuleeta bwavu mu bantu. Ate nga katagetinze tribe emu, manyi oba gwe osobola okirowoozaako n'okifuna. Kale omutwe gwange gukola mpola, naye nzikiriza mugenda fiirwa amataka gammwe, mugenda fiirwa property zammwe, so nga ntimugenda kwewola ate mulemererwa okusasula. Mulemererwa okusasula kitegeeza ettaka lyo balitutte. Nga kino kituukawo mu bitundu bya Central byonna, ogenda tuuka tribe emu nga tokyagiraba. Eyavuwadde efuuse babundabunda. Ekigenda kaka abaana bammwe okudduka mu ggwanga ng'era we kiri nti gwe mbulira tribe kyesinga ofuluma eggwanga ng'egenze ku kyeyo. Kati kansuubira otandise okitegeera okogattemu awo. Enkugambe okibeera political, ako kakodyo ak'okuleeta obwavu mu bantu. Nda kwewola gwe wowoozeko tateesa, ayagala ttaka, ayagala nnyumba. Zikubulira obeera owedde. Kyo mwegendeza abantu bemuwerako ssente, muntu ki gw'osingidde ettaka, muntu akuwola n'abulawo, n'oba ofunye ssente n'okudda nga gamba watuuse leeti, ettaka n'alitunze dda. Mwegendereze. Sooka bajjako mirimu. Gwe kizibu okufuna omulimu ng'ali mu ofiisi si omu naawe nga mwena mukimanyi nti Omuganda kizibu kya kufuna mulimu. Akakodyo koba osigaza kamu kufuluma ggwanga. Ekitegeeza byolina olina bitunda odduke mu nsi yo. Ekyo ekintu kyekimu ekike Brista kye yaŋŋamba abalandi bodi kye bakola. N'abatunda pulaani bakyasinza okuleeta obuvuyo mu mataka. Nga yasobola ofuna pulaani laga nti maaso awo waliwo agenda ozimba moolo. Gwe ettaka lyo liri awo kumpi. Ye abala n'amanya nti ono agenda zimba wano moolo, bwe ngula n'enzimba okumpi awo naye mba nkola bizinensi. Gambe oba azimbyewo paaka oba ebbaala ekintu kyonna. Kino kitegeeza nti gwaliranye ettaka eryo kama mbaya nimbayo ogenda litunda kubanga alyetaaga. Yamanye ekijja gwe tomanyi. Ajja kukuwa ssente mpitirivu bw'okkiriza amiina, bw'ogaana lujja beera lutalo. Muwulira nti ab'ebijambiya bakomyewo amba ekitundu ekyo ne bakifula insecure. Bbi ne bweyongera mu kitundu, abayaaye bafuuse bayaaye, paka b'ogamba ye nfa ki kanveewo waneeno. Ng'oviiriddewo ku pressure, ogenda okuddamu omukubira essimu ng'agamba nze mbadde nabivaako. Kati akasente nkuwa kano, olwonna akasaze. Ate gwe oyagala kuddukawo, tojja kufaayo. Ye amaze ofuna kyayagala. Myaka eno ogenda okudda watunda. Nga kibuga, waliwo zimooro, waliwo zisheero. Manyi ploti ebeera awo ebeera ya mmeka. Naye gwe watundawo layisi. Bano abasajja babala. Olwekyo mubeere bagezi. Bye njogedde tebinvunaanyizibwako. Abagane mu vidiyo enaddako baayi. Na Uganda mutunuulire ennaku eri mu Uganda. Olunaku lw'eggulu wano ndowooza buli omu amanyiiwo wano Munyonyo. Akava ku buligiye Munyonyo. Museveni yazze wano eggulu. Ndowooza mulaba ebyo byonna bimuli by'abantu. Museveni yazze wano eggulu obiraba. Museveni mu kujja wano eggulu n'asanga n'ayimirira, yazze ne yeetooloola e Munyonyo n'ayimirira. Abonna abantu bemulaba bali mu kubonaabona. N'abuuza abantu nti ebyo bikyabo bye bakola awo, ne bamugamba batunda bimuli. Ndowooza mulaba ebyo byonna ebimuli by'abantu babimenyeemenye ebyo biraba. Museveni n'ababuuza mukola bintu ki ebyo? Bamugamba tutunda bimuli. N'abagamba sibaagalawo ebimuli matooke bagalya. Tebagalya. Obiraba. Wano wona mumanyiiwo Salama. Manyi wano ku buliigi ye nga wakavayo Munyonyo. N'ababuuza ebimuli babirya. Bamugamba nti tebabirya. N'abagamba saagala kulabawo munaku yenna. Abo n'abanaku boolaba bali bitika ku mmotoka. Babijjawo. Museveni yabagobye ku kkubo lya nnyina ery'Erwakitula. Awo nna yabagobye abo bonna abanaku ebimuli byabwe babimenyeemenye. Ndowooza mulaba emmotoka ziri mu kutikka. Yazze ne yeetooloola e Munyonyo n'agobawo abanaku bonna. N'agamba ebyo si bimuli, si mmere nti bagirya. Abo bonna abanaku abadde baweererawo abaana baabwe. Ndowooza mubiraba. Bali mu bitikka babijjawo. Pulezidenti Museveni yabagobye. Yabagobye ku ttaka lya kitaawe. N'abagamba banaku mmwe saagala kuddamu kusangawo munaku yenna. Museveni oba Uganda wagifuula nju ya taatawo situmanyi.
Emani tuzitwala nagatujja zitwala nekuba tulitwale nekabaka tumutwale andi tukutwagala tyako bitaala nomugamba kabaka taweta bateekawo bitaala Bana ekikuba ekigende eno banaye waggulu Makerere kifu nnyo bannange naye simanyi bulungi gavumenti oba eri ku biki emmotoka zibeera awo oluusi ne zigwayo ekikubo kifu nnyo kiri wano okumpi ne Makerere yero naye baba kifu nnyo ekyambuka ku Makerere naye nga kiri kumpi ne Makerere yero kibi Mukama afisaasi emmotoka zigwayo bugwi emmotoka oba teyeegendereza esobola okugwa mu kinnya ekyo ebyaddala Mukama yayamba naye nga ekubo lifu nnyo nnyo bannaye kuyamba aba gavumenti simanyi jogo erikuteekebwako batubulire omusango gwe twazza bwe tuba tulina ekintu ky'omuntu kyonna tetwanyaga obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubagaanye okuddayo gye baava nga kyekituwalanya okutandika n'okutunyaga emisana tuko nga tuwulira nga tulaba kamange baagala kutujjamize Bwakabaka tetubeerangako batiitiizi era tebalabonasa okusirika tusirikidde mu bunafu tetusobola kubeera nga ffe twasooka okubatizibwa nga ffe twasooka okusiramuka nga ffe twawulira abantu enjiri okutegera Katonda nga ffe twasooka okwaniriza omuzungu wano nga ne Kabaka yaffe yasooka okubeera pulezidenti wa Uganda ne balowooza nti tuli batiitiizi
kawa mbadde mu America abaana ba student buli omu najja nga ali mu motoka n'avaamu n'ayingira class tebasoma tebafuuka ba doctor ayinza okuyingira parliament n'abbamba ebbati neba n'abaavu balonkuseere bamayiro 2 mayiro 6 abo ne bayingira kutufuga tulina bejjamu n'akakasa nti naawe kye yayitamu oyino kiyitamu akubonyaabonya ate gwe akukwatibwa n'obujja nti lwaki tewabonaabona nga ye kakati nze abantu bankwatibwa obujja nga gwe nkwatibwa obujja oga nti omusajja eyo nga yeepanka yeeyagala ye buli kasi ye lwaki ye tomanyi gye nnakulira kakati goleeta ennaku yo gye wakuliramu oyagala mbeere nga gwe abakwatibwa ennaku gye balinze sikuliiko bujja sinnakumusajja ye nga yeepanka oyo ate tebakwetaagirako ddala bagaa lwaki weeyagala obalabye kubanga baagala mboneebone nga bo bwe baabonaabona nze siri kristo ye yabonaabona ffe tufune kiki dembi ne tulifuna tobeerangako kristo mboneebonera abantu bafune eddembe ndeka nze siri kristo nafuna ddembe lya kristo naye siri kristo owulidde kati bakwatibwa obujja kyekirinawo n'abantu bakwatibwa abaganda obujja lwaki be bali mu capital city lwaki be bali wano golooza ebitawanja abantu wano eggwanga abannanga batuulizamu abamanyi katonda gano mazima nze ntaasa na mazima nange ntiisatiisa n'amazima amazima gali nti omuntu ayinza okukwatibwa obujja olw'embeerayo ng'ayagala obeere ng'ofaanana nga ye bye yayitamu nga byolina okukola ki nayita mu tanuulu nange mpita mu tanuulu ndi tofaalidde ye olutalo lwo waliwo olwana lwange nze nange nina olwange terumpisa mu tanuulu olwange lumpisa mu jakuzi wange olwange terumpisa mu tanuulu mu jakuzi oba ekintu ekifaanana bwe kiti owulidde lwe lwange okwowa olinya ennyonyi n'owulira bubi naye ono ye ayagala kutambuza mayiro 6 ate ayagala naye akikuwulize saagala esaawa zino tokwegayirira olinya ennyonyi ogamba wazikoowa anakoowa ennyonyi nze saagala n'olunaku n'olumu tosobola kunkangisa kunsiba tosobola wendi olina ikuwa neno sana kuwa no bypass waneno omuntu yenna ne bwakuyingiriranga mu nnyumba tokwatanga ssente n'ozimuwa bwoti sabutonsi tiyabwerere ssente zizo musooke mutambulemu omukono akusinze businzi maanyi azitwale nga naye akitegedde bwajja n'emuntu gezaako naawe kyosobola kubanga tosobola kuzzaayo ajali sooka omutambulemmukko olabe nga musajja agaanye agaana akunyigiriza wakunyigiriza atwale ssente sabutonzi tazize no uwa banga azikuwa n'enkwambika ya diaphragm
sizino wesha dabo nange nemba kwe tomala omusiramu taba fala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuluganda nakoze video yange yasoose ne mutagitegeera era abamu ne munyiiga nnyo kuba nagambye mu festival gye tuli mu kulwanira abana Uganda nkiddamu ne mweno buli ali mu struggle wenna ng'ebirowoozo byo kugamba mbu oli mu kulwanira abana Uganda oli kafu duka kikumi struggle giveemu jankubula struggle entuufu gy'olina okubeeramu ntegerekeka. Nalabako muganda wange uptop boss nga postinze abana Uganda be basengula ku ttaka mu Lubigi ne bateekawo zitenti ne basalawo okugumba awo. Poliisi nejja bonna ne bayola ne bakazi baabwe n'abaana baabwe bamuga n'okuyonsa bayonsa ne baleeta ne bayiwa mu kkooti ne bajja mu kkooti ne bayiwa eruzira. N'abuuza nti banaani agenda boogerera banaani agenda balwanirira. Tewali agenda balwanirira. Teyagenda balwanirira. Era nabaga nti omuntu yenna amala obudde bo n'ebisalayo mbolwanira bana Uganda muganda wange okirimu wekka. Bolwanirira bo babiriko ebyo balwanirira. Tebabiriko si baliko bali kubirala nnyo. Kati lwaki ofaaki n'abantu afaanaganako bwe batyo. Balengana badisappointinga. Tobamali yakubudde mu balwanirira. Enwa omuntu yenna ali mu struggle entuufu yoyo ali mu struggle y'okulwanirira eddembe lye n'ensi ye. Puliriza bulungi buli gwe baasendera ennyumba yo ne bakugoba ku ttaka lyo ekyo baakikola kubanga Uganda eri mu buwambe. Kati tomala budde ng'olwanira gwe bagobye ku ttaka obudde bumale ng'olwanira kununula Uganda tebajja kuddamu kugoba muntu ku ttaka. Olw'ensonga nti togenda kumalayo be bagobye ku mataka. Bonna olwanira ab'omu Lubigi tebakomye kwabo waliwo abeebulenga. Bonna olwanira abeebulenga tebagenda kukoma kwabo waliwo ab'ekasokoso. Bonna olwanira ab'ekasokoso tebajja kukoma kwabo waliwo ab'eggomba. Abaffe ogenda kulwanira bagobye ku mataka bonna bamaleyo tekijja kusoboka. Kati obutamala budde kwemba olwanira bagobye ku mataka lwana kununula Uganda. Gwe bagobye ku ttaka bolaba nga kikulumya ekyokugoba ku ttaka weegatte mu lutalo lwabo abalwana okununula ensi yaabwe kubanga ogobeddwa ku ttaka olw'ensonga nti ensi gy'olimu yawambibwa. Oli agenda nagamba lwaki mugamba Uganda baagiwamba njagala ombuulire olunaku mwami Museveni omulundi gwe yasooka okulayizibwa nga pulezidenti wa Uganda yali akoze eki? Tubuulire 86 ngenda kusomeza 26 ogwokubiri mu 86 Museveni kolo yakola ki? Era wajaga nti lwe yawamba obuyinza. Kakati mwangazi Uganda baagiwamba makuli ogenda tuka kolo Museveni lwe yawangula obuyinza yabuwangula avuganya nani? Kitegeeza lwe yawamba obuyinza by force n'abujja kubali babulina n'abuwamba n'abweddiza. Kyetugamba nti Uganda yawambibwa kubanga history y'abo abatufuga bawamba buwambi mwetemuza nti bwe bamala okuwamba tebagiririzinga nga gyezzaayo eri abo bannanyiniyo bwe bagiwambako ekyali mu ngalo zaabwe 5. Kati gwe bagoba ku ttaka bagoba lwakuba Uganda eri mu buwambi. Kalegedde ako gwe yawaaba omusango n'otafuna bwekanya mu kkooti ekyakulemesa ofuna obwekanya mu musango gwewawaaba kubanga Uganda eri mu buwambi. Gwe bawambira omuntu wo ne bamubuza emyaka 4 tomulabako omuntu yawambibwa n'abulawo lwa nsonga egi Uganda eri mu buwambi. Gwe basosola mu mawanga nga bwolaba essaawa eno Anita Amongo kyali mukola mu palamenti y'eggwanga Uganda ng'ali mu kupreachinga busosoze ali mu kupreachinga tribalism ekyakikola lwa nsonga emu kubanga ali mu palamenti y'eggwanga eryawambibwa kyava akoleramu ebyo byakoleramu. Kati gwolango gwe naawulira nti olumwa omuganda ng'olamba olumwa okusosola bakusosola kwa Uganda eri mu buwambi. Gwe omunyankole awulira nti olumwa okusosola nti bakusosola olw'okuba munyankole bakusosola kwa Uganda eri mu buwambi. Omusoga awulira nti olumwa mu bakusosola kubanga oli musoga bakusosola kwa Uganda eri mu buwambi. Kati bwe oyagala okuwona okusosolebwa okwonako okusosolebwamu olina kwegatta kwabo abalwana okununula ensi yaabwe. Toddamu kumala biseera nti olwanirira bana Uganda baveeko. Anaawulira nga kyebamukola kimuluma ajja kwegattako mutambulire wamu mu kununula ensi yammwe. Va ku be bagoba ku mataka babagobe. Va kubafiira amalwaliro gategali mu ddagala bafe.
bwe banaamala okukikakasa nti ekibafiisa mu malwaliro nga temuli ddagala kubanga ensi eri mu buwambe bajja kwegattako mukolewo mwenna omulimu gw'okulunula ensi yammwe. I salute you. Museveni ne bannabalala bonna bannayuganda b'okulembera mu kuwala n'Abaganda twabakola ki? Twagala mutubulire ki kye twabakola? Kuba ogenda n'oli omuntu akabaganda bantama Abaganda bantama. Ojja kusanga n'omuntu eyagalako omuntu omuganda ne beekyawa ekyo nakyo n'akivumira ku Baganda. Ffe twaliyo mu relationship byammwe gye mweyagalira. Bwe yali akyakwagala obanga olina by'omujja kunga tiwagambanga nti Abaganda mbaga. Ki kye twabakola? Because fe twaniriza buli omu mu Buganda wano n'abeerawo ne yeeyagalirawo n'akolerawo buli fujjo lyawulira ayagala. Naye ate mwe mwagala kulaga nti ate mutusasuza bukyayi. Ekyokubanga wano waliwo abantu ab'amawanga mala tekifuulawo nti ate si waffe. Wano wasigala waffe. Twagala mutubuulire bantu mmwe ki kye twabakola. Because mwandigambye nti twajjako mu mawanga gammwe ne tubeerayo ne tutandika okukolerayo efujjo. Abaganda be bantu abatatambula kubeera buli wantu. Era ffe tukyasinza okwaniriza buli ggwanga. Wabeewo eggwanga lyonna erijja ligambe nti mu Buganda terinamu muntu waayo. Era litubuulire nti nze omuntu wange yajja mu Buganda Abaganda beekuŋŋaanya ne bajja ne bamugoba w'abeera. Naye ate ffe tulina ne mu Uganda wano ennamba gye tutali. Niyo otuuka mu Buganda wano n'olowooza amawanga magatta abantu bonna nga weebali. Niyo okubaaniriza ekisa ekingi n'okubalaga okwagala n'okubalaga nti obuntu bwetaagisa ate ffe tuli mu kusasulwamu bubi. Twabakola ki? Kise twabakola. Kyemutogera Abaganda bakutama bakubuza Omuganda yakola ki ate osinika binnyo. Gwe Museveni twabakola ki? Kiki otuvunaana kye twabakola kye mutatufunanga wano kiki? Ettaka lya mulibbye mayiro akenda konna Museveni ne banno bwe mugatta gundi maama ne taata mwalibba ne mulyegabanya. Mayiro akenda aka Buganda. Ndowooza ne bamayiga ne mubawaako. Mwe bantu mmwe twabakola kiki kyennyinyi ekyo kye twabajjako. Because wano kubeerawo ffe tetulina gwe twasangawo nti twasangawo gundi ne tumujja ku ttaka lye. Ate buli muntu wano Munnayuganda ayina ewaabwe wagamba nti wano ewaffe. Oba Munyolo ewammwe we wali wogamba nti nze wano ewaffe. Mu Buganda baba bakunyigiriza ng'olaba Abaganda bakuyisizza bubi. Bunyolo gye wali ng'olugenda Bunyolo ng'obeerayo. Bw'obeera mu Tooro era Butoolo gye wali tewali wano Munnayuganda atalina waabwe. Naye ffe tulina gye tugenda ne tukulungirayo olugezigezi. Sisobola kugenda Tooro ne ntandika kukulungirayo olugezigezi na kutandika kumanyira abantu balina kubalangira nga bwe bali ababi waabwe. Pipa mpulyange Toolonzo Omuganda wannemye nga nkomawo mu Buganda nga mbeere. Nga nnema okunenya Abatoolo bali ababi. Awulira nga akooye okubeera mu Buganda nga tuli babi. Genda ewammwe. Bwe genda ewammwe lawe tunaakulumba tukugambe nti ate kati neno tunaabeera tutya ababi ng'olina abalungi abeewammwe. N'ekirala mwe abatugamba nti ewa muli balungi ewammwe nga tewafaanana waffe ffe ababi. Kuba ffe ababi buli kadde ate mujje eno mu babi mmwe mwagala ababi. Wategedde tuli babi naye ate n'okeerera n'ojja ewaffe. Ekitegeeza mmwe babi. Kumba ng'olemwa n'ewammwe okubeerayo n'ogamba nti ewaffe ewammwe wakulemye n'ogaaka ngende mu Buganda kati ate Abaganda babeera batya ababi. Muli musukka akamanyira ate nammwe. Once Museveni said that I'm going to crush all the Baganda. Kati nawe speaker wavuddeyo n'ogamba make sure those Bagandas tebafuna numbers. Si bwe kiri? Naye ate ekisingo ekyennyamiza eyo byonna byonna wabyogeredde mu Buganda. Speech yo wagiweeredde mu Buganda omuli Abaganda. State House zammwe ze muwaaniriza ze mutayagala kufuluma ziri mu Buganda. Naye tusirise. Mwaddira ebizimbe bya Buganda byonna ne mubiwamba because you want to crush all the Bagandas. Abantu bali eruzira nga nabo balima kubeera nga nabo bennyini tebamanyi misango gye bazza. Ate ne kino sisobola kyogera kuba kiyinza obutaba kituufu. Nga n'abo abatwala ne bo tebamanyi misango gye bazza. Eyakusiba nga naye tamanyi gwe wazza nga nawe gwe baasiba tomanyi. Wabula nkale nga bakyanoonyereza balaba omusango gwe wazza. Nga kati guno omwaka gwa 8 nga bakyanoonyereza balaba omusango gwe wazza. Nabo tebagumanyi. Akinoonya mu mulagirire e Uganda ndowooza. Muge nti kiri wano. Sekakawo. Kiri wano ng'omuntu bamusiba nga yennyini tamanyi musango gwe yazza nga n'amusibye tamanyi gwe ono gwasibye yazza musango. Kale nga era ne bakyogera misana tukyakola ki?
tukyanoonyereza akireewo simanya akireewo gemanya gempuliro oba ggwanga kyeri akireewo tukyanoonyereza naye nga banoonyereza bwe bakuba wangi yisa nga banoonyereza bwe bakuku naye nga bami nabo tebamanyi musango wakati abakuseba batagumanya nga naawe togumanyi kati ku babiri wabaawo amanyiddi ono lwali bamukomera wangi ndowooza okutegeera ono ddi lwali bamukomera tuligenda kusooka kutegeera musango gwe yazza tulyoke tumanye nti kati asiza omusango bwe gutyo amalayo bbanga bwe riti bali makomera wajula okuvundirayo senga abaganda yefe abaganda ate nga tewali kigenda kukyusa ekyo okubeera nti yefe abaganda emmwanyi bajjajja ne bajjajjaffe kwe baakulira temuweza nambazi tutya bannange abaganda tuffe twette twazza musango okubeera abaganda mu nsi eno kiki omuganda kye yalya kiki omuganda kye yabba tukisasule kubanze kyemmanyi omuganda ekibi ennyo kye yakola kyali kyakusembeza bantu bakijja namukoka bajja basaatuuka ne Lugabire kati essaawa zino be baagala okweliminatinga abaganda temujja kweliminatinga muganda ate luno olutalo buli muganda bw'abeeyo ng'ategeere kuba ojja kusanga embwa ezimu nga zikukuta nabo. Bano abasajja beefuula nga abagabe emmwanyi naye nga bakimanyi bulungi nti emmwanyi ze bali mu kugabira abantu bwe zinaaba zituusa akaseera ak'okukola bo be balina okuzifunamu. Salimu Sale yakwata abantu b'omwakyolira ngo n'ebitundu byabwe byeyeeyo waggulu n'akwata endokwa emitwalo 6 n'azibawa era yayita bano banaddiini na buli kimu. So abasajja babadde bawagira etteeka ly'emmwanyi nga nabo bennyini bakimanyi nti emmwanyi zaabaweebwa buweebwa era mukama waabwe yazibawa alina zikungula. Emmwanyi ezaweebwanga abantu mu Buganda nga Charles Peter Mayiga yazibawa era yabagamba nti gwe lima bulimi emmwanyi osirike abantu ne balima emmwanyi. Naye mabega ndowooza emyaka nga 5 bukyanga kampeyini yaabwe etandika oba 6 oba 7 obudde buno emmwanyi ziba zikuze era yaddayo mu bantu abaasiga emmwanyi n'akettera abasajja n'abagamba emmwanyi zammwe gye nazigaba abasajja batandise okukungula emmwanyi wano ebifaananyi ndowooza omulaba nga ali mu kuketta alabe kiki ddala ekigenda mu maaso ku mmwanyi abasajja ze baamuwa agenda azigabira abantu mu mmwanyi terimba. Wagamba abantu nti emmwanyi terimba naye kati ate ndaba emmwanyi erabika ebalimbye abantu bagenda kugifunamu. Okitegeera naye ebintu bino byonna bijja bigwawo nga mmwe abalowooza nti mmwe muli mu bifo ebyowaggulu mulowooza nti mmwe tebirina ebijja bbakwatirako tewaliwo emmwanyi egenda kutwalibwa intuŋŋamo mbusima yongerebweko omutindo ng'eyawuddwamu oba ya Mayiga oba ya munnayuganda yenna yawagidde etteeka eryo nti eno yambaka paalamenti yokkiro mujja gigulanga 2,000 era naawe bwotyo bw'ojja zitunda. Kyembagamba nti mwe kyemwerabira muba muyisa ebintu mwe mulowooza nti mwe muli waggulu wabyo tibigenda kunyigiriza ffe so nga buli ekintu kye muyisa nammwe kiba kirina okubanyigiririzaamu. So eno ddiru yali mpange nti abantu bano tugenda kubawa emmwanyi nga tuyita mu operation wealth creation tubawe emmwanyi nga Salimu Sale yazigaba then tuyite ne mu Buganda region nga abantu bawe emmwanyi eza mmwanyi terimba. Jjukira mu Buganda wano ebintu bya gavumenti bingi abantu bawo tebabyagala babigaana naye ate bw'obiyisa mu Buganda nga Kingdom nga Buganda Kingdom yebikulembeddemu abantu babikwata ne babitwala. Kati kyova olabanga obudde buno emmwanyi ebadde emaze okukula abantu yemwasimba ku lwa mmwanyi terimba emaze era ebaggiddwako etwaliddwa abantu abaagala ogitwala. Kiri ku likodi Uganda yesinga okubeera n'emmwanyi ey'ebbeeyi mu nsi yonna. Eyebbeeyi mu nsi yonna. Kati bano ababalimba muzima bagenda kwongerako omutindo bagenda kugwongerako omutindo mwongere okutunda ku bbeeyi eya waggulu oba bagenda kwongerako omutindo nga bakudondola gwe ogifunire ku bbeeyi eya wansi. Gwe musiru gwe toddamu okunsindikira bividiyo byo mbutaase emmwanyi nze ntaase emmwanyi nga nange nemeddwa okwetaasa mbu ntaase emmwanyi. Nakugamba bana basajja ennyanja baagitwala
ennyanja bagitwala ennyanja yali evaako ssente empitirivu ng'abavubi beeyagala nga buli bizinensi yonna etambula ku myalo kati gendayo olabe abasajja baatwala ebirombe kikyali munnansi asima golodi okitegeera bulungi baatwala obusuubuzi kati mbutaase mwanyi mutaase toddamu okunsindikira bividiyo by'omutaase mwanyi bwe muba mulemeddwa okumanya nti Palamenti yennyini bakozesa nkozese yeetufugisiza n'omusajja emyaka aga Palamenti singa teyali Palamenti banditufugidde emyaka 4 n'ebino ebibaka olugira nga bidde eri ebbali bisooka ne biwakana wano eri akasente ne kalinnya ababadde babiwa miliyoni 10 ne badda ku miliyoni aga ne bisayininga eri wano mu kamera ne kijja nekigamba tekyasayininze ng'eri byasayininze Emwanyi nagambye bagitwale kuba byonna bye bazze batwala tebamaze twebuuzaako okitegedde batwala ennyanja nga tebatwebuuzizzaako ne batwala ebirombe bya golodi nga tebatwebuuzizzaako kati ku mwanyi batwebuulizaako ki bagitwale gwe munnayuganda tosobola kutaasa yadde omulimi w'emmwanyi tosobola aga Katonda kuba toyina obuyinza bwakulema okufuna obeeremu okwata simu y'okulaba blue movie tosobola sharinga messages amakulu nga zino tosobola obwongo bwoba bakunyabunya mitwe ne bubanga bulisivinga bya kisiru byokka mwagala ebyekisiru gwe tobuuza bwongo bwo lwaki ndikojja nyenjawukana mu bakojja bonna boolaba lwaki sikola vidiyo zonna nga nsomesa mulimu gwange kuba eddagala lyange lyakwemula lwaki si byenkola sikimanyi nti bye mwagala lwaki nfuna akadde nenkwata message eno nenjibatuusaako buuza obwongo bwo lwaki gumanye kitegeeza okubeera mu ggwanga ng'oweerera omwana nga tomanyi nakyanakola n'amala okusoma agenzemu miliyoni nga 2 gw'oli mwavu essuubi oliyina mwana omwana n'anoonya omulimu ne gumubula ekyo kimanyi ggwe muleke n'okuleka bagundi naye wuunya omukyala Anita Amongo Naalongo osula mu Buganda muno mu Buganda mwogamba nti tusosola amawanga otuuke n'okuyimirira mu Palamenti y'eggwanga nti tokkiriza abo Baganda kulabika nga bayisaawo ekyo kiteesa ebbago lisobola okubayitako lwaki tesuulira ddala eri ne tumanyira ddala nti gwe watukyayira ddala naye ne boonookola otya Buganda tujja kusigala nga tuli Baganda era Buganda tuli lwazi kyamu nnyo era alina okukijjawo mu bwangu lunaku ntono nnyo alina okwetondera Abaganda abalondebwa wano okubatyoboola Anita Amongo ateekwa okutubuulira lwaki bulijjo ekyosoze ayawulawulamu n'alifuula nti twagala madamu nyongera okujjukiza bano abasajja abaatutte emmwanyi nti bannaye mukomeewo munone ebijanjaalo mwabyerabidde mukomeewo munone ebijanjaalo mwabyerabidde buli kimu mukitwale nze njagala ensi mugigobemu abantu abalina enjogera banze ebyobufuzi tebinkwatako nze siri mu byabufuzi nze sisobola yingira mu byabufuzi ensi mugigobemu abantu abalina endowooza eyo ne bw'onooba otunda bikwanso balina okutuukako bakulu mugyebale emmwanyi yokka okugijja ku bantu temala mutwalireeko n'ebijanjaalo mutwalireeko ebijanjaalo bano bannayuganda osanga lwe bano abaamu amagezi anti luli tubadde tubibagamba nga bawoza nze ebyobufuzi sibiriimu nze tebinkwatako temuyina byakukola okeera ku makya ne weetunuzaamu akasimuko n'oleekaanira abantu mulabe amaviiri gamulemye okusala kati essaawa ya leero kati ndowooza ekalungu gy'oli emmwanyi kasitaba amagezi gajja genda gadda mpola nti munnange naffe okukwata obusimu bwaffe ne twogera ku nsonga ezimu munnange tulina okunyigirizibwa kwe twatuukako
abamu tuweeredde abaana naye tebalina mirimu ate nga buli kimu baakisoma buli kimu baakisoma omwana n'atuuka mu woofiisi ne bagamba munnange tetujja kuwa mulimu lwakuba oli wa ggwanga bwe riti okitegeera kale nno ebijanjaalo babinone kuba n'abasoga okutegeera obulungi bamala batwalako bikajjo n'abalugwala baba balemeddwa mu batwaleko obunyonyi nabo mubajjeko twagala tiimu kutegeera kati tiimu kutegeera alowooza nti bino ebintu tuli mu bya muzannyo ng'ogendako emulago bw'osangayo eddagala ng'okomawo ng'okwata essimu yo ng'ogamba abo bali mu bya muzannyo tunuulira luno oluguudo lw'e Kasubi lwokka naawe teruli mu kibuga ejjo naluyiseeko ng'abavubuka bakutte ebiwiribaalo bali mu kuyiwamu ttaka bazisibye ng'ez'omukyalo bawoza mpaayo 10 mpaayo 10 mpaaye naye nga KCCA sirise KCCA embuto zibageze zikomeeri muli mu kulya musimbi muli mu kulya musimbi temunyega nze kyenva ngamba abavubuka omulembe gwakwebeereramu ye oba amagezi munaagafuna toyi bamaze zijjako misolo mwe mumanyi ate nga bagenda zijjako essaawa egenda tuuka nga buli mulundi gw'opama osasula ku mobile money ne bakuweereza koodi enzigi kansa egenda zigaba buli ezigenda ku toyi teeka waaga wetuyingirira 2026 2028 ojja yita nnyoko mwe baana mwe leero ninye ku taxi otyo gamba trust olinye taxi kati bwe ninye taxi wabaddewo omusajja eyazze n'omukazi we omusajja oyo abadde munyarwanda otegedde kati omukazi n'atuula emabega omusajja n'atuula mu maaso ku ddinisa otegedde kati tubadde tusenvudde omusajja n'apaakinga n'alonda omusajja owookubiri omusajja alonze abadde muganda munnange ono bwe bagguddewo bwe bati oli n'agamba munne nti nze saagala kutuula ali kumpi na ddereeva n'afuluma mu omunyarwanda y'afuluma aviire omuganda atuule wali wakati omuganda n'atuula wakati ne baggalawo so omunyarwanda ali kudinisa omuganda atudde wakati naye omusajja abadde atuvuga abadde mu kiga funa akatebe nkusese munnange nga ddereeva avuga bw'afuze n'ateekako leediyo eyo mu mmotoka bw'ateddeko leediyo kubaddeko mbusimanyi ag'okumpi n'ewala nti leediyo nga etandika kwogera ku mmwanyi era paliyamenti era binkoze bitera bizibizi gwe omunyarwanda ng'agenda agamba nti kakati n'abo basiru buli muntu yeekolere ebyo bibalimu wala omuganda ndowooza mugambe togunywanga n'oguteesa omuganda nnyonnyodde omunyarwanda ebintu nga ffene tufa nseko namunyola point ku point kakati tulabe emwanyi kakati tulabye kakati tulabe bajjajjabo kakati bakasabye omukyalo point ku point gwe munnange naffe abadde mabega olutalo tugenza okuba lunyenyiitira kyati duleeva abadde mu kiga dereeva n'atandika okwongeza leediyo kati abantu b'emabega ne mugamba mulimu n'akendesa leediyo ffe tuwulire kumbe n'ab'emabega olutalo lubadde lubanyumira munnange dereeva ng'akendeza leediyo ng'atandika kuwulira munyarwanda ku muganda kwata katutu ng'ebintu biyitirira ng'emboozi ekwajja ng'olutalo lusukka ng'amugamba nze gwolabala kuba tuli mu takisi nsobola n'okukuyoola omuganda agenda okuyoola omunyarwanda kuba omunyarwanda ogunywanga n'oguteesa nze nsobola n'okukukuba embezi takisi munnange omukazi w'omunyarwanda abadde mabega n'agamba naye kati oyo omusajja kyopa amanyagala n'entuula naye kuba bwe ntuula naye mba nsobola okumugamba nti munnange omuntu bw'olaba avuddeko wayasirika naye kati naye ayongera bwongezi naye kyennyo jjukira agamba ali eno emabega mukazi ng'agamba bannange yo ng'omuntu anaalaba ali kuyoleke
kati tuba tuli kuyoleke emmotoka egenda ng'omusajja amala agamba nti naye tufaaki leka nfulume kuviire ng'omusajja akwata omutwalo ng'aguweereza emabega dulayiva kondakita ng'aguweereza emabega kondakita sooka olayikinga enze nkuwa oluboozi kati bw'aguweereza kondakita ng'abeera n'omutwalo tannagamba maaso awo lutalo nyinyitira bw'atuusa awo ng'emmengo bwewatyo n'agamba dulayiva ye lwaki tosiba nenvaamu sibanveemu munaye bamugamba sibanveemu jjukira nagambye nti omuganda abadde atudde kumpi ne kondakita kati ng'omunyarwanda yali ku luggi omuganda awaddeyo omutwalo emabega aveemu kati bwe basibye omuganda aveemu omuganda n'agamba omunyarwanda fuluma nkole ki fuluma nveemu kuba nsobola n'okukuyoola kati omunyarwanda afuluma onfunye bulungi omunyarwanda afuluma aviire omuganda aveeyo omunyarwanda bw'afulumye omuganda n'akwata oluggi n'alugala omulundi gumu bwe bu n'amugamba simbula oyo kondakita sikuwadde omutwalo nti ye jako n'ezooli mwana gw'omunyarwanda tetumulesi dereva ng'asimbula anti omuganda abadde amaze okusasula ng'omunyarwanda tumuleka ku kkubo mwe temusaaga omunyarwanda tumulese ku kkubo nga n'emmotoka bamaze ogisasula munnange nga tugenze omuganda agamba nti waliwo omuntu asobola okunnyonnyola nga nebyennyonnyola tabitegera naye ng'abivuyamu buvuya naye nga kwegamba omunyarwanda tetwamulese ku kkubo ku nsonga y'emmwanyi era bwe tutyo ng'omuganda agamba nti oli ajjako neeza omunyarwanda oli simbula tugende nno awo wakomye kuwadde 5 nsasudde mukazi we abadde mabega mu mmotoka mukazi we ng'agamba wabula tulyose ne tumuleka kubanga ye bw'alabye nti omusajja atokota yandibadde tayongerako n'agamba waayi kyenjogedde kirabika omusajja kimufuukidde kyetere kansirike mwesonyiwe naye ayongerako yamanya nansangayo bannange likinga ate following mutereeze mwanyi otherwise abantu bagenda kwekuba ebikondi. God bless you. Musula bulungi. Senga abaganda kikuluma lwakuba tuli baganda tujja kubeera baganda watusanga mu Buganda n'abaana baffe baganda ne bajjajjaffe baganda era ogenda tuleka mu Buganda kubanga tuli baganda totumalaako mirembe emasenga abaganda tubeere baki tweyite mmwe tuli baganda kale tuli baganda. Weewaawo munafu wanagamba nti abaganda mwagala nnyo okuvuma ekyo kye mwasigaza kati nange singa mbadde muganda mwandikinkoze kubanga olaba mutandise n'okuvuma kabaka wammwe. Ng'oggyeko okuvuma ekyala abaganda kye twasigaza kwe kutumbula n'okwagazisa Uganda n'ensi yonna at large olulimi lwaffe Oluganda luwandiikibwe lwogerebwe era lusomebwe nammwe abatali baganda. Awo Buganda bayeeyongerayo oba ntegeerekese tufuba okulaba nga tusamirira omwoyo gwa Buganda ogutafa gubatuulemu mu mbeera yonna mwagale nnyo olulimi lwaffe mulutambuzeeyo yonna nga ne bwe mwesanga ku Swisize Sweden mulwogera ekyo si kirungi tetukikoze kuba kati naawe owandiise mu Luganda era ngenda kudda mu Oluganda olumanyi ate bwendwogera oluwulira ekyo si kirungi nti abaganda bakikoze. Ekyala abaganda kye bakoze kwe kwagazisa abantu kabaka waabwe oba baganda oba si baganda abaganda baagazisizza abantu kabaka waabwe kubanga obeera waawo n'owulira mu bubi lwaki kakakyo kabaka bamuvuma ng'ate si kabakawo naye muli omwagala kubanga abaganda twaganya kabaka waffe Cuucu Musota ani Magulu Nnyondo tumuwaana tumuwagalya amannya gakabejja oba ntegerese ogwo omulimu gw'amaanyi okulabika nga twagazisizza abantu kabaka waffe. Ekyala abaganda kye bakoze kwe kusembeza na buli ggwanga kubanga Buganda is the true United Nations. Ffe mawanga magatte agaddala
buli muntu ali e Buganda alya anywa yeyagala ayimba azina takut mulangira oba ntegerekese ate nga kananyini mu mwali kakati ebirungi abaganda bye balina nabyo bingi nnyo lwakuba toyagala kubyogerako era okuvuma kwoleeta oba ntegerekese balenwe bwetudda ku kyokuvuma kabaka ende ezaala abalungi n'ababi maidia tewali ggwanga literedde liryo terinayo bikolobero enda ezaala abalungi n'ababi kakati abo abavaamu ne bavuma kabaka tagenda kubatta bajja kugambwako bwe baba bakubonerezebwa nibabonerezebwe neera basigala baana basigala bazzukulu ba Buganda oba ntegerekese era akuba owuwe akuba awumbirira kubanga baana era bazzukulu ba Buganda oba ntegerekese kabaka abakwata mpola mpola ekirala kyemulina mu abamawanga amalala kwe kuwaayiriza okuwaayiriza kusinga n'okuvuma bannaye muwaayiriza Abaganda ne bibatakoze ne bibatakola ne mubituteekako ate ebiwaayirizo byammwe mubiremerako ne bifuuka amazima naye bwe tudda ku minzaani ne tupima ebiwaayirizo weebiri naye ate ebirungi bikoonayo eriso kyovola nti Buganda ekyali waggulu w'amawanga gonna ewooma Buganda ewooma weesanga ogyagadde kubanga guli omwoyo gwa Buganda ogutafa bwe gukutemba guti weesanga Buganda ng'ogyagadde kale nolwekyo kiyinza okuga nti Buganda Abaganda tulinayo ebirungi bingi nnyo ng'oggyeko ekyo ky'oyogedde ate bwe kuba nga Abaganda beevume Baganda na Baganda bajja kumala beesootingi abooluganda bita ewe bikoonagana bitya kimala ekyo Abaganda be basinga obulungi mu ggwanga lino erya ffe tusinga obulungi mu ggwanga lino mu mpisa mu ndowooza mu birowoozo mu ndya mu nnyambala mu byonna sirina kirumamu lwa nsonga nkooye nakooye